Mugamba mutya mwe nabali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe Kimbasaba mugende maaso n'ogyegattako kigenda kuba kirungi nnyo n'ekyala likinga video kati olunaku olwaleero zze n'ensonga yaffe ey'okumanya eddagala bwe lifaanana baliyita batya likola ki kati olunaku olwaleero nzize njagadde mbalage kye bayita mukoka mbalage mukoka oyo oba amazzi ago gatambula ddagala bulungi nnyo ddagala nnyo naddala mmwe abaagala okweyambululako ebizibu ebyo eby'amaanyi abalina ebyo bibasumbuwa eby'amaanyi oyo gwe bayita mukoka yoyo gw'olina okukozesa gw'ayagala okweyambululako ebizibu ebyo ebizito ebikusumbuwa eby'amaanyi oyo gwe bayita mukoka ateekeddwa okubeera ng'akola ki ng'atambula ng'addukira ddala nga bw'omuwulira ekitegedde bulungi nnyo oyo yayitibwa mukoka ng'olina okukozesa obusenako n'ogenda n'omugatta mu ddagala eddaala ly'ogenda okukozesa kitegedde bulungi nnyo tojja kusanga amazzi nga gali awo gewagamyeko awo oba tugeze kirayita ekitaba nga gali awo olowooze nti bujja okukozesa okunaaba okuvaako ebisiraani ebyo ebintu ebizito ebyo by'olina olina kufuna amazzi ago gennyini nga bw'ogalaba ago ng'engeri gye gatambulamu ago ge gayitibwa mukoka yoyo abeera mukoka omutuufu nga w'omulaba omulaba gaddukira ddala sipiidi era bw'ogasenako kwegamba n'ogenda n'oganaaba ebizibu byo biba bijja kuddukira ddala nga mukoka bw'adduka okitegedde biba bijja kuvaako bulungi nnyo bijja kuvaako bidduke nga mukoka bw'adduka njagadde nkulage omukoka afaanana atya era mukoka ayamba ki amazzi ge bayita mukoka geego gagabeera gatambula agabeera gadduka kyekyo kye bayita mukoka era g'olina okukozesa ku nsonga eyo ey'okweyambulula mukimanyi bulungi eddagala erikozesebwa mu kweyambulula ddagala liwererako ddala naye abasinga mukozesa middo mukozesa lino eryangu naye kati nga mukoka oyo oteekeddwa omuteeka mu bulungi nnyo muli waliwo n'ebiranja genda mbalaga kimu ku kimu ekintu ekirala kyenkusaba topulayinga vidiyo emu yokka eyo gwe kimanye nti ebintu bingi mbiteekayo wansi eyo gweosobola osobola okugenda wonoowandiikamu we basaakingira vidiyo osobola okuwandiikamu n'ogattako akagambo nti Kyayiti vidiyo ziba zijja kujja oba genda ku channel kwennyini onyiga wali akagambo vidiyo ogende ng'okkirira mpolampola ojja kuba vidiyo ezo okola ki oziraba bulungi nnyo osobola okuyiga osobola okumanya nti mukoka yafaanana atya amazzi ge bagatta mu ddagala erijjako omuntu ebisiraani gafaanana gatya ago kati njagadde nkulage ku nsonga yaffe y'okumanya eddagala njagadde nkulage amazzi agayitibwa aga mukoka bwe gatyo bwe gafaanana gaba gadduka nga bw'ogalaba okitegedde togeza n'osena amazzi agayimiridde ewamu agali awo gaba tegajja kukola mukoka yoyo geego g'olina okukozesa okitegedde bulungi nnyo osobola okupima ng'enkuba yaakakya bulungi nnyo nga bw'olaba awo enkuba ebadde yaakakya kati amazzi ago gabeera gadduka ago ge gabeera amalungi okukola ki okukozesa ku nsonga eyo ey'okweyambululako ebizibu nga bwe mubitegeera kwegamba osenako n'ogatta mu ddagala eddala n'olyoka okola ki n'onaaba n'oweggyako ebyo ebisiraani bibi n'oweggyako ebyo bikusumbuwa mu bulamu bwo bwe kityo bwe kiri mwebale nnyo okubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe Kimbasaba mugende maaso n'ogyegattako kijja kuba kirungi nnyo mbaagala nnyo mubeere bulungi mweraba.